ey'okusaba Muzeeyi Museveni mala ate omale abakyala aba PFF bwe tugambye leero kampeyini eyo egenda kubanga ezingululwa mu bikolwa okukyalira abasibe boosibye mu by'obufuzi oba olw'endowooza zaabwe, okukyaliranga ba Dr. Besigye, ba Eddie Mutwe, bakyala bannaffe ba Sauda, Bakaija. Bwe tuva mu ebyo tutandikiremu activity ez'okujjumbira okukyalira famire z'ababoyeddwa mu nkomyi olw'endowooza zaabwe z'ebyobufuzi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Okutuntuzibwa n'okubonyaabonyezebwa, leero twagadde ng'abakyala ba PFF tuzikube mu ttooki. Ffe tugamba nti okujaganya olunaku luno abawadde mu lufuutifuuti nti eriyo bannaffe bo nga pate baazitandika ggulo limu, baazitandika wiiki eri. Abalala gye bali mu kuzina pate, okulya ebitafutafu n'okunyumirwa. Ffe tubadde tuzze wano tukube ttooki oba twongere eddoboozi mu ebyo ng'abakyala bye tugiseemu wansi w'obukulembeze bwa Muzeeyi Museveni. Tugamba nti empowerment oba okwongera amaanyi, okwongeraganamu amaanyi ng'abakyala tekijja kuva mu kunyumirwa okwo, mu comfortsi, mu kimpooze, mu kuwummulirira. Bijja kuva mu kwewaayo. Okwewaayo kuno ffe ng'abakyala ba PFF abasinga lubadde lugero lwaffe, ebadde enkola yaffe kuva dda myaka na myaka. Bw'otunula mu ttente abakyala bannange abo, wamma tojja kulemwa kulaba nti bawaddeyo. Mukyala Nyanjula Doreen mu activism amutandika muwala ow'ebbeere eryakasuna na buli kati struggle agirimu. Kukunjangawo ebibiina oba ebimeeza, edda babiyitanga bimeeza, emboozi ddala, oba tukuma kyotonge ekyo ne tutuula ng'abakyala ne well-wishers abaami ababa baliwo, ne tubanga tuweeyongera okutunuulira emboozi zaffe ng'abakyala bye tuyitamu bwe tubiyitamu, abakola obusuubuzi bye muyitamu, emboozi tuzinyumizaawo, abalina abaana bamwe mu makomera bye muyitamu, emboozi tuzinyumizaawo, abaami bammwe abasibe, emboozi tuzinyumizaawo, abeesimbawo mu bululu ne muvumwa ne mutyoboolwa ne bakozesa ssente okubasindiikiriza n'okubalemesa obuwanguzi bwammwe, emboozi tuzinyumirira. Abakulembeze baffe abali mu komera tugenda n'okulonkinga magazine nga edocumentinga emboozi z'abakyala, magazine nga edocumentinga okubonabona kw'abakyala kwe bayiseemu mu myaka 40 ge tumaze nga tukulemberwamu Mwami Museveni. Tugenda kukozesa obusente bwaffe obutono, tugenda kukozesa obudde bwaffe ng'abakyala ba PFF tutambule tulambule abasibe abawagira struggle, abasibe abawagira enkyukakyuka. Abakyala banakazadde b'eggwanga basaba nti omusolo gugibwewo ku sanitary pads. Lwokuba mukimanyi bulungi nnyo nti sanitary pad is a health issue. It is a sanitary issue. Pads zino buli bwe zibeerako omusolo kiba kitegeeza tuba tugenda kufeesinga mu girls, young girls nga ba dropping out of schools because tebasobola ku affordinga, n'abazadde bwabwe nga tebasobola kukola ki ku affordinga. So as a proposal from the PFF party, tugenda kuproposinga mu parliament ye 12 kulaba nti omusolo ku sanitary pad guvaawo, so that omwana oyo oweeyo walanye Karamoje, Bunyolo, Busoga, eyo wonna waali mu kyalo abe n'essuubi nti enkya omwezi bwe guwera oba bwe gutuuka naye alina hope nti asobola kufunira bwe nankani ku kasente akasaamusaamu sanitary pad. I mean, by the way, sanitary pads zino zisaanidde kubeera nga zaabwerere okuba eri sanitary issue nga bwe tubagambye iti nga maama mwe mutulera era mwe mugenda okutujja mu bizibu. Mbasaba nnyo nnyini okulaba nga buli lunaku tusabira Dr.
n'abalala bonna bonna abantu baffe abali mu makomera. Ekirala, mwe mugenda okununula eggwanga lino, mwe abakyala. Ffe abasajja byatulema. Abasajja kiki? Mwe abakyala, abavubuka, abaana, mwe mugenda okununula eggwanga lyammwe. Era mbasaba bannange temuggyaamu maanyi, mwongeze amaanyi, n'essimu gye muleese olwaleero sinnagitegera bulungi okumala mpozi. With their imprisoned spouses, relatives, sisters, parents. But we know that behind that name are so many other people. Obed Lutale, Sam Makoha, Sam Mugumya, Eddie Mutwe, and all the politically harassed people. We are happy to join the rest of the women in the world to celebrate ourselves. God bless you all.